tutambudde ebitundu bingi nnyo nga tulina Asiyah omugenzi ono kati kuba kati saawa eno Asiyah mugenzi mukwano gw'abangi tutambudde ebitundu ebiwera nga 8 ebyensi bya Uganda bino batwagendako e Masaka eyo mu Nnyendo mu Kizungu ne tuvaayo ne tugenda ku PTC wa Mitanda tutambudde ne tugenda Ambiance Mitiyana tutambudde kale mu bitundu bingi nnyo bya Uganda naye bannange omutima gwange mpulira okunyora kwa amaanyi okutwalira wamu bannange kyemanyi nammwe muli mu mitima gyammwe mikwano gya Asiyah nammwe muli muwulira amaziga mu maaso gammwe kitalo nnyo bannange kitalo ddala Mukama yawa ate Mukama yajjawo era nsuubira Tata Jona yasooka okubabuuzaako ayongere okugumya mwena abakungu bazine maama waffe mukkirize ebigambo 2-3 basebe ne bannyabo tutuusa nnyo okusaasira kwaffe ngafuna Mujuna Tata Jona eri famire ya Asiyah kibi nnyo ddala tulina okwenyumirwa tulina obulumi ku nnyo obw'amaanyi ku mitima olw'okuviibwako Asiyah kubanga amazima gali nti abadde entertainer waffe twongere okubagumya mu mbeera yonna lino oluvannyuma tulabe omubaka Jayo bannamawulire mwagala tunulewa maloboozi no gakakaneko tumuwulirize bakungu basi bannange amannya agange bampita Charles owa TikTok era bulijjo mumanyi bafanizi bannanga ba TikTok tuli mu kunyolwa kwa amaanyi okuviibwako mukwano gwaffe Asiyah na Mirembe babiri buli muntu alina kyemmanyi ali wano anyolebbwa mu mutima gwe kubanga Asiyah abadde alina emikwano mingi mu nsi muno n'ebweru w'eggwanga okutwalira awamu bannange Mukama tetulina kyakukola Mukama yasazeewo Asiyah okumutujjako naye bannange buli omu mukwano gwa Asiyah amusabire Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe bannange mpulira okunyora kwa amaanyi nnyo okuva mu mutima gwange kubanga tubadde tutambula nnyo ne Asiyah zegona ba Charles S tutambudde mu bitundu bingi twasookera mu Asiyah Mall Asiyah Mall ne tuvaayo bannange kitalo nnyo kitalo ddala ekya mukwano gw'abangi mukwano gwaffe serebu waffe Asiyah omukama gwajje mu bulamu bw'ensi eno kibi nnyo kibi ddala omwoyo gwe omukama gulamuze kisa rest in peace mukwano waliwo lebalireko engumba zange mbibaawo fena tuli mu lugendo zaata nakuwa kimama nze asigalawo fena tuli mu lugendo nkaabira olunaku lebalireko engumba zange mbibaawo fena tuli mu lugendo zaata nakuwa kimama nze asigalawo fena tuli mu lugendo manyi bumanya nti tuleyitalo bwebuti ng'omuka sirina nga buli andabako yawandula emabbali nga bafuukidde ekinyanyalwa obwana bwange bwolome nga nsiriza embulidde masuka nga bwe bukwatako bulaba bampulira naye nga mpaawo amaziga maaso abamu ne gabayitamu nga ndyawo ose mugenzi era mu lutesi mu nnyumba eyalubeerera bantwale paka Magombe